Ajendi nchali mulamu ate nchali muzee kijana. No parking emyanye kahwao. No parking, no space, no place. Leo na ekintu nga mwali mukijanja wazedda ennaku zino abaana olaba music bamukyusa okusinziira ku music wedde gwe mwakubanga n'owakakati omurating oti. Okay, waliwo ekintu kyenjagala abantu bategeere. Twakuba music ate waliwo n'abakuba music edda lineegaana. Ne kakati waliwo abakuba ne bigaana naye ate waliwo abakuba ne kikwatayo nedda waliwo abakubanga ekintu nga kikwatayo nze nafuna omukisa nakola n'abasajja abakola ne File Lutaaya. Sajja nga Tony Sengo omusabo bagundi ba Godfrey Lubulwa abantu kugamba eyo class abantu baberanga nnyo ne ba Frigo Big 5 abantu abo kugamba twayiga bingi nnyo kuba ebivuga okwarranginga music tomalaga nga kugamba nedda awo combination etegenda kola ate nakola ekintu nga kikwatayo bulungi ate ne tujja ne tusanga generation ene empya aba producers kati nga ba Steve Gini ba Henry Chiwuwa bani abo ne tukola nabo ekintu ne kikwatayo ate tetwabikoleranga sente fe twali tukolanga kunyumirwa kugamba nga owulira music nze natandika okwerecordinga nze kanga mu early 90s nga ne recordinga nze kana ennyimba ezo zaabula simanyi zagendawa zali ku cassette so naye abennaku zino waliwo abakola ekintu ne kikwatayo ng'okiwulira nga nkyagala n'abedda bwe batyo naye kyembadde mbasaba baconsulting ennyo ku bantu abamanyi abategeera music bulungi like music sigamba nti kumala gayimba bigambo noba n'okwata n'okuba ekidongo kikuba okitte ne kigenderawo njagala kukyongera okikkaatiriza abaana b'ennaku zino mulimu abali so good ge mazima sijja kukyogera kino nti nimba I appreciate everything naye olaba wulira abaana bamu balina quality okujjako simanyi oba promotion simanyisi ensangi zirimu akubanga music nga okuba akayimba kamu mu mwaka gumu ne ka rotating ne kabya ku rotation nga buli wamu kavuga naye abantu beebuuza ekintu nga mwakinyuka mangu kuba bamu babalabako myaka ng'ebiri ennyimba ezo nga bwe nkugambye twakubanga music ng'ava ku ntobe y'emitima gyaffe ate nga tulaba ebintu ebiri mu society bye tuyimbako nze kaseti yange ezaasooka basejiko bwe baazifulumya nenzitunda door to door nenzetundira nzekka ng'omuntu naye ng'olaba nti abantu bawulira ennyimba nga oyimbye ebintu by'oyimbye ate bye bibakwatako kugamba twateekako omusingi kizibu nnyo empewo bw'ejja esobola okuggyako amabaati naye omusingi tesobola gujjako okitegeera kye ŋŋamba kwegamba kyeki balina okukola naffe twasookanga kuyisa mu nnyimba ezo ennaku nnyingi nga kwegamba ne muzikuba n'ozikuba live ne lutuula kwegamba ne lufuna foomu yalwo eri natural ng'amazzi bw'ogayiwa galina we gayita so sigamba nti ogakole ate emyalo yiyeemu ettaka biki still gajja kunoonya woyiye ettaka ennaku zino abantu bwe boogera ku music industry naddala ba stakeholders oba bagiwaniridde boogera amannya asatu Bobi Wine, Bebe Cool ne Chameleone. Akiiki tebamwogerako bazigidi tebaboogerako ensonga eno gwe bwe kugwa mu matu nga gwa Akiiki yakuba ku nnyimba ez'amaanyi ogiwulira otya era okitwala sikitwala bubi sijja kulimba kubanga nze bwe naviira mu music ate baali batandise okuba hits zaabwe kubanga nzijjukira nga tuli ku yali lugogowa yali Bat Valley ndowooza nga Chameleone oyo olusi bambi najja mu cards ng'agamba njagala nange munteekeko ku stage nyimbe nga tumuwa nga tuyimba awo yakubira Mama Mia ze nyimba kati awo fe abamu twali ate tutandise okupulaninga okuva mu kintu olaba kati awo bagira bwe bati kati olaba generation ya Chameleone Bebe Cool Bobi Wine abo bo bacha bamanyikiddwa nnyo kubanga they are still producing we stopped sinenya abantu sijja kulimba Akiiki nga tunatera okukuta ssiru nga w'omanyi music industry eno bwetambula ennaku zino abantu babadde tebakyasobola nnyo naddala abantu betuyita ba legends okuba nti bayimba naddala ekirwadde wekyajja amaanyi mukyagayina ag'okulinnya ku stage ne mukuba enguliko abantu naddala kuba tubalaba kati mugenda mu kikadde osobola okusanyusa ku bantu temukutuke magumba nsobola okuyimira ne nkwata maiki yange abantu nga bazina ekikulu mbamba kuba music nga bamenyeka yes kulu kasita nyimba abala nga bo bakola ki bazina naye nga of course amazina tugazina
nga nkuta abayimbi abasinga ennaku zino naddala abanyuka music industry abamu bakaaba era bali bubi naye gwe tukulaba olabika ng'omusajja ali successful n'ennyambala n'ennyirira n'entunula wonna otunula ssente oyinza kubawa makati naddala abava kuba nze bwe nakula saakolanga kintu kimu sikola mulimo gumu ate I'm a professional mu bintu ebirala like communication. I'm a humanitarian worker. Nkola consultancies with international bodies. So music namukolanga okusoka namukola nga for fun nemukola nentandika okufuna mu daily bread nga nina ebirala ate byenkola sikolanga ko music ye kanti nkoze music for a living. To me music has always been ekintu kyenkola kubali. Olaba chovolaba bwe natandika okutambula nga nvudde wano bwe nava ku Capital Radio mu 2005 nengenda gyenkolera eyawala music nemuleka nga ndaba sirina time waayo naye kati bano bagayi bankubira ne baŋŋamba nti tubadde twagala okufeaturinga nensooka nensikatira nenga Patrick kanzije Kampala twogere nakinyonnyola kyonna mu mutima gwange neŋŋamba kati bano ne banaaba tebansasudde nze njagenda ku stage nyimbi kubanga it's a good concept. So mu bufunze kati omuntu akwagala takyasobola kukubalira mu Kampala wagiviiramu ddala noddayo eri nzija mbeeramu mu Kampala oluusi ne mukyalo eyo ŋŋendayo nenkolakolako emirimu mu kufaamu biki nze mbeeramu muno oluusi naye oluusi ntambula nzunga mbadde mbasa mujje mu kikadde tugende mu kikadde ennaku z'omwezi 3 Desemba 2022 mwenna mbaaniriza mujje twejjukanye tulabagane tukube endongo tukube bagita enguliko tukigunde tukube disco enkaddi mwambalire ddala bulungi tujja kunyumirwa ate mbaagala nnyo. Thank you.